Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano jjo ly'abalamu e Kawempe, ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time Yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Gamba kati tunabakubaniriza soko tuddize akatambi ka mwami Museveni yako. Regarding the Yes. bad voting in Buganda area and Busoga, Ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano jjo ly'abalamu e Kawempe, ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time Yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, webale nnyo, webalire ddala gwatwegaseeko akawungeezi k'olunaku olwaleero. Kyokola kya muwendo. Njagala kwebaza nti webale nnyo, webalire ddala okubeera ng'otweyunzeeko mukutu gwa muntu wa bulijjo abuterevu nnyo. Olunaku olwaleero ogenda twegattako mu mboozi eno gye tugenda okukola. Tugenda kubeerawo n'omukisa ogukuba essimu yo. Ogenda kubeera ng'okuba essimu ku namba y'essimu gy'olengera ku screen yawo. Obeeko ky'oteesa naffe mu mboozi y'olunaku olwaleero. Tujja kusanyuka nnyo ng'otwegasseeko ng'okubye essimu okuwa endowoozayo ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abaffe, General Museveni agamba nti bamubba obululu miliyoni 2 n'omusobyo. Mwami Museveni ddi lwagenda okubeera serious? Kubanga nkyalunoonya nalwo sirulaba. Yakamala okwetonda niyetondera Buganda ne bannayuganda. Gye buvuddeko yagamba bamubba obululu miliyoni namba. Ate kati agamba miliyoni 2. Ekituufu kye ki? N'akalulu k'e Kawempe agamba nti baakabbye. Anyway, tugenda kubeera nga tulaba, tusobodde okubeera nga tufuna ku bantu b'e Kawempe. Abantu b'e Kawempe banyiivu ebitagambika. Era kyenzudde, era kyenyongedde okutegeera, e Kawempe amazima gali nti wandiba tewali muntu awagira Farida Nambi. Tugenda kubeera nga byonna tubitunuulira mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Mu ngeri emu nzikiriza oba olyawo emboozi yaffe tugitandike bwe tutyo olunaku olwaleero. Bingi bye njagala ogoberere. Amazima gali nti goberere emboozi eno okutuuka wegenda okuggwa. Bingi bye tugenda okubeera nga twogerako. Omukutu oli kugwa DPTV Uganda yenza Sajjime abeerawo okubeera nga nkuweereza okutuusaako ebyo ebyenjawulo ebiba bikoze amawulire okwetoloola eggwanga mu lunaku olulamba. Neetonda tutuuse leeti, but better late than never. So wetuli okutuusaako wa video yaffe like eyakatwegattako soko gituweera ekigalo. Mu ngeri emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi tube nga tubikuwa. Nzikiriza tugenda kusooka ne mwana muwala eyavudde mu bulamu olunaku lwabadde lwajjo. Emboozi eno twagyogeddeko mu mboozi zaffe eziyise. Damali
Damali yafudde abadde mulwadde okumala akaseera nagambye nti NUP jamuwa emperekero ennungi kimpadde essanyu nti Damali ono ekituufu kiri nti olunaku olwaleero awerekeddwa bulungi NUP yamutegekedde bulungi nabagambye nti Secretary General bayire banaye bannastruggle oba abaana b'enkyukakyuka si kuwaana David Lewis Rubongoya naye Secretary General ono alina ekirungo ekyenjawulo. Lwaki ngamba ekirungo ekyenjawulo? Nti ye Secretary General asoose okubeera nga buli kintu akibeeramu, buli kintu ng'akibeeramu. Sigamba nti yatumye naye nga mwali gw'owulira mu kalulu, gw'owulira wano, gw'owulira wali. So ndowooza ebibiina ebirala mukope NUP, mukope omusajja ono Rubongoya engeri gy'akolamu emirimu gye. Tasuulirira bantu. Yabaddewo nnyo ku lw'omwana oyo Damali aziikiddwa olunaku olwaleero. Era mbadde nsaba producer atufunire ku bifaananyi. So nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'olengera omulwanyi omwana oyo abadde muwagizi nnyo 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 ow'enkyukakyuka wa NUP. So NUP nga bw'olengera esobodde okubeera nga emuwa kwegamba nga omanyi abantu bagamba mbu emirambo tegiswala, emirambo giswala. Naye ndowooza bamuwadde ekitiibwa, respect, asobole okubeera nga aziikibwa bulungi, asobole okubeera nga awummuzibwa bulungi. Abadde abatolinga n'endwadde ez'enjawulo mukazi wattu, wabula obulamu bulabika nga bwagaanye n'aserengeta ekaganga. Omwoyo gwe Mukama agumuzi. Ojja tutambuzaako mu bifaananyi eby'enjawulo nga bwe kibadde. Damali oyo azze abeera ku NUP awo ng'akola emirimu egy'obwannakyewa kuba tebasasulwa yadde 10, naye abaana beewaayo okulaba nga bataasa ensi yaabwe. Mwana wa buwala, muwala muto yeewaayo n'agamba nja kusinziira mu NUP okulaba nga tukyusa obukulembeze, oba oliawo ffe tuteeyagale abaana baffe beeyagale. Kituufu ye tasobodde kubeera nga yeeyagala, naye oba oliawo azannye paati ye, akoze rooli ye. Olunaku olwaleero aziikiddwa wakati mu kitiibwa ekisobodde okubeera nga kimuweebwa ng'omulwanyi w'enkyukakyuka. Ali awo ye Sauda Madada abaddewo bulungi nnyo, bendera neewuubibwa n'ebirala ebiringa ebyo. Bwe tuba nga tuvuddeko awo, okay, embeera bwetyo bwebadde. Bwe tuba nga tuvuddeko awo, njagala kutwala ndowooza tugende butereevu nnyo mu nsonga za DF ng'ennaku z'omwezi 13 August ampuliriza 22 Mpuuga ng'akulembeddemu banna abalala 11 okuva mu gye bayita DP Block beeyunga ku kibiina oba mu kiseera ekyo eyali eyitibwa People Power Movement ng'ennaku z'omwezi 13 August 13 August omwaka gwa 2020 beegatta ku People Power Front oluvannyuma eyafuuka NUP era ne beegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okubeera nga bagattako amaanyi gaabwe okukyusa obuyinza mu ggwanga Uganda okufuna obuyinza obwo obw'ensonga okuva mu mikono gy'oyo agifuga obumbula. Embeera yatambula. Mpuuga n'awangula ekifo kya Nnyendo Mukungwe n'aweebwa obuvunaanyizibwa mu NUP, obuvunaanyizibwa obw'okubeera leader w'opposition kubanga NUP yawangula nebanga mu kalulu akaggwa ye yasinga ababaka ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya gavumenti.
Mpuuga n'aweebwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera leader wa opposition. Then oluvannyuma embeera etandika okusajjuka nga bamuggyako obwa leader of opposition ne wabeerawo embeera NUP egamba nti wegiwera emyaka 2 n'ekitundu tukola enkyukakyuka mu bukulembeze bwaffe. Ekintu ndowooza Mpuuga kyatakkiriziganya nakyo bulungi. Baleeta Joel Ssennyonyi bamuteeka ku bwa leader of opposition nga bamujja mu kakiiko ka Kosase, ne bakwata Muwanga Kivumbi, ne bakwata Lubega Sseggona, ne bamuteeka Ssennyonyi we yali, then n'obuvunaanyizibwa obulala. Omukulu teyasanyuka. Ebyaddako kuwulira bwakutte omukono gwe n'aguteeka mu nsawo y'Abannayuganda, bw'atyo n'avubayo obukadde 5. Bw'avubayo obukadde 5, NUP n'egamba ezimu ku mpagi kwe tuyimiridde bwe bwesimbu, obwerufu, transparency. Kakati wobanga okutte mu kitabu ky'Abannayuganda n'ojjayo obukadde 5, weetonde. Mpuuga n'agaana, era awo Kanyamberege waava, Mpuuga n'ayabulira ekibiina kya NUP. Tuba tuli awo mu Desemba w'omwaka oguwedde ng'aleese kye yatuuma DA, Democratic Alliance. Ne kikakasa nti Mpuuga alabika avudde ku mugendo eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Byonna ebyo nga bigenda mu maaso, tubadde tuli awo olunaku lwabadde lwajjo ne tutandika owulira envuuvuumo nti bano balabika balina ekibiina kye baleeta. Balabika balina ekibiina ky'ebyobufuzi kye baleeta. Kibiina ky'ebyobufuzi olunaku olwaleero bakyanjudde nga si kirala ye DF, Democratic Front. Akabonero muti bino bye bimu ku bigambo Mpuuga byasobodde okubeera ng'ayogera, then tujje tubeeko gye tukuba, tutunule twolekere 2026 atuuse. Mpuuga tufune ku bigambo byabwe, ku bigambo bye byayogedde bw'abadde ng'atongoza. Tubifuneko katono then tweyongereyo mpola mpola. Wekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekitibwa Democratic Front. Mbanjulidde abasajja n'abakazi eŋŋwaŋŋuli ababadde mu ffumbiro otufumbira ekijjulo kino ekitaliimu yadde akawo konna akakukikujjako, era mbategeezezza nti ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira ogwa Democratic Alliance. Era njagala okwebaza ba principal ba Alliance ababanjuliddwa abaaniriza omwana ono mu mutima omulungi era abeetegefu omulambika mu kyokkola. Era mbategeeza nti mu bbanga erijja abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso, kuba tekigenda kutambula nga kibiina ky'abanywi b'amalwa. Kirina okuba n'obukulembeze obulambulukufu. Batukolere program ofuuka otya memba, batukolere program ovuganya otya nga oli wansi w'ekibiina kino, okola otya egy'oli okumanya bw'otuuka eri abakulembeze baakyo. Abakulu abo tujja bawa omuzindaalo mu bbanga erijja, mu nnaku ezijja, batwanjulire enteekateeka ey'okulonda obukulembeze. Twali muntu kujjayo kwesowolayo n'agamba nze nsinga obuwanvu, nze mukulembeze. Nedda, bajja kuba obukulembeze obwo bujje wansi wa Alliance. Tukwatagane, tulambike bannayuganda kye tukkiririzaamu era kye tugamba bulijjo nti kya butaliimu nsa, kya kwebuziwaza, fe abagala enkyukakyuka, buli omu okutambula ng'atambula yekka
ng'agenda akuuno bye twakoledde ne bitakola. N'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza nze nga coordinator ne bannange okuwona okufita butafiira musanya ne muzaalibwa mukimanyi Uganda. Ye Mathias Mpuuga Nsamba, Democratic Front weeri ezze, naye nja kwongera okugamba bannayuganda nti mukole ogwammwe muve ku bannabyabufuzi, mukole ogwammwe muve ku bannabyabufuzi. Njagala kana akatumukawulire, bw'oba obaze ebibiina by'ebyobufuzi ebipya ebizze ku guno omulundi oyinza obutabimalaayo. Ne bano betulowooza nti mpagi oba baludde mu byobufuzi bakulaga nti obwegassi tebabwagala n'okkolera awamu tebaagala, bo nga bo baagala nabo babeere n'ebyabwe. Lwaki nkugamba nti ffe tuve ku bannabyabufuzi? Bwe kuba kununula ggwanga tulyenunulirenga ffe. Ize zino ensonga zange, gwe simanyi kikyolowooza. Ensonga zange ze zino. Bwe kibanga bano abasajja bonna batugamba nti Museveni mubi, Museveni yeetaaga kujja mu buyinza, bano abasajja bonna nga buli ajja ife maanyi ganoonya, era ffe be bakuyega, ffe be bagamba nti mutwesige, naye nga ffe twogera olulimi lumu tugamba nti bannange ekimala kimala gavumenti eveeko, naye nga bano tebasobola kutuula wansi ne barealize nga lwaki mwami Museveni abakutte n'abakunya emyaka 4. Njagala tusooke tukkirize nti abamu bamativu n'okubeera mu opposition, era kye bataagala kwe kuva mu positions zaabwe ne mu opposition. Ekyo kyo tusooke tukikkirize. Bwe babeera nga bamativu mu opposition tebaagala kujjako Museveni. Bwe baba nga baagala okujjako Museveni, bantu basiru kyenkana ki abatasobola kutegeera nti emyaka 4 mwami Museveni atulemye? Era bantu basiru kibano abatasobola kutegeera nti mwami Museveni yakwata ekibiina kya Paul Kawanga Ssemwogerere n'akivunnamya ku ttaka, n'akwata ekya FDC ekyakikulemberwa Kano Kizza Besigye n'akivunnamya ku ttaka, n'akwata ebibiina byonna abigula abimalawo. Lwaki mmwe abalungi abatusuubiza ensi n'eggulu ng'era mutugamba mbu Museveni mubi? Lwaki temutuula wansi ne mufoomingawo ekibiina, kale ne mutafoominga kuba tetwetaaga political parties, ne mugamba abaaye ani alina amaanyi ku opposition kati? Ffenna tukwate ekkubo twegatte bino ebyebifo tunaabinoonya oluvannyuma, kubanga bannayuganda baagala kukyusa bukulembeze, tebaagala bibiina byabufuzi, baagala kukyusa bukulembeze. Ne mu opposition mulimu obubinja bw'aba opposition abali mu kulwanira position. Akabinja ako kalaba singa Uganda ebadde eyina obusobozi ne mutuyamba bannayuganda, buli muntu waneesimba n'atafuna yadde akalulu akamu, kuba kati ekyo kyafuuka ekizibu ky'opposition. N'abalala saabo bokka, naye egyo emitwe egyo egiri awo, bannange emitwe mikalu egyo basumbye opposition ebbanga lyonna. Njagala gamba bannayuganda abatulaba gye musinziira nti bw'oba oyagala bibiina byabufuzi, then mwami Museveni lekerawo omwogerera obubi. Bw'oba oyagala kukyusa bukulembeze, kye kiseera tuve mu kulowooza ku kwongera ebibiina. Kakati ki ekikoleddwa bano abasajja? Bannange tukkirize Bobi Wine w'amaanyi mu Uganda, ekyo yino kikkiriza. Lwaki bano bonna bavuddeyo? Bayina endowooza n'assignment ze bagenda bakola nga bagamba bwe bati nti wano mu Buganda Bobi Wine w'amaanyi, kituufu. Kakati mwami Museveni olaba bwe tukwata kino ekiwayi
ne tukitwala eno tujja kuba tumutemyeko buwagizi. Wakiri bwaba mu Buganda yafuna 75% ne bwe tumutemako 15 fe ne tugiwugulaza ne tulonda ne bagenda e Busoga ne bafuna Jeno Bijirwa ne bagamba wayi Jeno Bijirwa e Busoga tukoze tutyo okussaamu amaanyi obeere wankizo. Ne bagamba kakati mukwate munyagwa mugaati gwa bata agenda atandika okutambula ne Jeno Bijirwa amuzimbira amaanyi neye Busoga Jeno Bijirwa atutolereko kale ku namba y'abasoga abawagira Bobi Wine wano mu Buganda. Ne bagamba bayi bana aba PFF abayawukana ku FDC basemujunganda naffe tuleete bwe tuleeta Mpuuga n'ayuza mu Buganda n'atoola ku bwa Bobi Wine ne PFF nayo n'etoolako ku bwa Bobi Wine mu Buganda. Mulaba nti tuba tumunafuyiza. Bw'aba yafuna miliyoni 3 nga bwe batugamba ajja kufuna Wakiri kubaka amaanyi. Wakiri ajja kufuna emu kitundu oba emu 7 ng'era zino ezimu tuzigabanye. Mulaba bano abasajja kye bali mu kkola kunafuya Bobi Wine. Kachitegeeza Munnayuganda ayagala enkyukakyuka olina okukimanya nti bano tebazze kubanga bazze kuyamba opposition, bazze kuyuza opposition. So Katikkiro wa Buganda olowooza Honorable Mathias Mpuuga abala kifo ki kutongoza ekibiina ekipya ki Democratic Front. Neno nsonga nkulu uliriza takoze ensobi. Mpuuga mu kisanja ekijja singa Mwami Museveni asigala nga ye president, Mpuuga agenda beera minister. Kino nkikubuuliridde wano. Eyo si nsobi ku mukutu gwa Katikkiro. Kituufu adimi yakikoze. Olowooza Honorable Mathias Mpuuga abala kifo ki mu kutongoza ekibiina ekipya ki Democratic Alliance. Nejjukira adimi takola nsobi nga tategeezezza mukama we. Kitegeeza kigenza okufulumira ku mukutu gwa Katikkiro akimanyiiko. Kakati kino kye bayita bato. Nobert Mao ali mu kulwana n'Empuuga. Mpuuga ayagala kifo kye eri ku bwa minister for justice alwana. Kakati ne Katikkiro ayingidde atandise okulaba omusajja asongayo netudde ku mulamwa. Bannayuganda bano abasajja baagala kukunya Bobi Wine bamutemeko ebiwawaatiro. Nabanyumizako ku story eya omugenzi kati Tamale Mirundi. Ne magamba nti Tamale Mirundi mu kalulu akawedde y'omu ku bantu abakuba Bobi Wine naye ng'ensi emuwaana. Kubanga Bobi Wine yasooka Tamale Mirundi yasooka n'azuula nti Bobi Wine tebamuvuma. Bw'ovuma Bobi Wine kiba kikulidde. Yamugezaako ne bamwokya. Naga okay kakodyo kyakalala. Naga kati owaana muwaane n'otandika okukuba gino emiti abajja okumwegattako ebbali. N'atandika ng'awaana Bobi Wine n'akuba abamwegattako. Bobi Wine yekka tasobola kutwala bukulembeze. Yeetaaga abantu abasobola omugattako amaanyi ne bagagatta ne bafuuka ekitole. Kati Tamale Mirundi ye yazuula nti kuba bano bawulire obujja ku Bobi Wine then basaasaane Bobi Wine asigale mu bbanga yekka. Kati nga mmwe muli eyo mugamba bannange Tamale Mirundi mugezi oba Tamale Mirundi yakyuka atya, naye nga amazima gali nti ali mu kkuba musajja. Ne mbawo ekyokulabirako nti ttiimu y'omupiira bw'eba esamba, kooki n'akwata omusambi omu nga gwawaanawaana striker ne lwakoze ensobi nga yawaana striker. Mwegendereze ekigenda okuva ku ttiimu eyo, kubanga omupiira tegutandika na striker, gutandika ne goalkeeper emabega ne gujja mu badefender ne gujja nga gusaasaana paka mu bawinga abayambako okuleetera striker amalirize. Kati bw'otandika okuwaana striker yekka
kitegeeza ogenda kuleetera abalala ku ttiimu obujja bamulabe ye yekka yayogerwako ne bwakola ekibi tebamugambako bawaana muwaane bw'otandika okulwanagana ne bano abazannyi abalala gw'oba okoze ensobi kati tamala emirundi yali yakitegeera waana Bobi Wine bano abalala bakube wadde nabo mu opposition era bali mu kunoonya nkyukakyuka bazze beegatte ku Bobi Wine bakole ttiimu emu nga yakuba bano ne basaasaana ne bawulira obujja ku Bobi Wine bw'atyo bwe yalwana olutalo lwe naye nga bannayuganda mumuwaana kati balina mpuuga balina bannabyabufuzi be baleese n'ebibiina bye batonzeewo naye nga byonna bigenda kulwana Bobi Wine era bamatiza mukama waabwe nti boss otulaba wano nze Masaka ndi w'amaanyi nze ndi w'amaanyi temunzanyise Masaka tolaba nti Masaka yawangulayo nnyo obululu bwe tusobola obbwawula luli yafuna miliyoni nga 3 tusobola ozitema n'afunaemu kitundu tuba tetumukakkanyiza kakati bwe naatoolako obululu emitwalo nga 8 neri PFF eya ani Ingrid Tulyanawe eno waliyo ba Ibrahim Semujunganda abo bonna basajja bagezi lwaki tebeegatta ne bakola ekibiina kimu bwe baba baagala kujjako mwami Museveni lwaki tebeegatta kuw'amaanyi ne bajjako mwami Museveni lwaki buli omu ayagala kukola kibiina kikye ng'ate bamanyi okukola ekibiina buli omu ekikye kiwa mwami Museveni nkizo nti ye abawagizi be basigala bali strong bali bumu mwabammwe nga beeyawudde kati ebigendererwa by'abano biri ki sikuumira Museveni mu buyinza gwe munnayuganda osigalawa osigala mu bbanga kati kola bibyo bwe liba ggwanga lyenunulire bano balabe ng'ebisiikirize DA yiyo weeri yafomingiddwawo DF yafomingiddwawo ye Mathias Mpuuga Nsamba buterevu nnyo twagala kubeera ng'emboozi eyo tugivaako mukwano gwange bwe tubanga tugivuddeko nzikiriza tugendeko ewa kanso Elias Luyimbazi Nalukoola mumanyi abantu abalina obusungu kati abantu b'e Kawempe balina obusungu abantu b'e Kawempe bakira enswere enkubeko abantu b'e Kawempe mukwano gwange bakaawo kiro omususa tusobodde ofuna ku ndowooza z'abantu b'e Kawempe ab'enjawulo naye nga sinnabazikuwa olaba obusungu bwe balina in fact sooka otuwa omwami oyo then tulyoke tujje Alukoola tugenda kumulonda bubi nnyo balangira emitwalo gyalinga ebiri simanya ebigumu 8 amulinde emitwalo 10 amulindire emitwalo 10 aleka luno tugenda kukalonda gyati teyaliwo bateeke n'ennyonyi waggulu kuno nga nnwanyi si buno bwali butulawuno obulawunyi tugenda kukalonda ate tugenda kulemerako ne bwe naatukuba amakomera matono bonna mu Uganda kalimu abasibe emitwalo 8 bayine be yayogedde eggulu emitwalo 8 kayepe tuli emitwalo 2 Kawempe yokka abalonzi kati mutegeka amakomera nga fena tujjayo tujja gendayo sigenda bazzaayo mu byonna njagala tutuuka olwaleero njagala kugamba nti e Kawempe waliwo ebitundu nga 95 tebagenda kuddamu kulonda kalulu paka balonda aka 2026 Nambi kooti yasaze byeyasaze kanseri Elias Luyimbazi Nalukoola naye nawayo okujulira kwe ngayita mbannamateeka be ekitegeeza nti wewabeerawo okujulira kino kigenda tutwa eno process esobola okutwala wakati w'omwezi n'emyezi 2 bwe baya kutwala omwezi n'emyezi 2 kitegeeza kanso Elias Luyimbazi Nalukoola in fact today ku Electoral Commission okuva n'olunaku olwaleero wabula ennaku 4 days ennaku 4 baggalewo singa wuliriza singa
omuntu yenna aba yeemulugunya ku musango ogwekuusa ku by'okulonda ng'agamba yabbibwa oba Nambi oba mubaka oba ani yenna nga leero lwafunye obujulizi obuwaaba bajjeyo omubaka yenna aliyo wasigadde ennaku nnya okusinziira ku Electoral Commission wasigadde ennaku nnya zokka ezikkirizibwa okuwaaba. Singa ennaku nnya ziggwako kitegeeza gwe ne bw'ojja n'obukakafu obufaanana butya leero nga wayise ennaku nnya oba tosobola kuwaabira mubaka oyo abajja kumalayo ekisanja kye. Olw'ensonga okuwaaba emisawo gy'ebyokulonda gigenda kubeera nga gikoma. Kakati Erias Lwimbazi Nalukoola yajulidde. Okujulira kuno bwe kibeera nga kooti ne bw'enaaba eyanguye etya ne bw'enaaba eyanguye etya nkubuulira amazima tesobola kutwala kuwuliriza kuno n'ekumaliriza. Bw'enaaba epapye esobola okuwuliriza omusango guno mu mwezi nga gumu n'ekitundu oba emyezi ebiri. Bwe giba ebiri kitegeeza ate tuba tugenda mu kalulu ka bonna. Kati Kawempe eyina emikisa nga 86 85 awo okumalako kino ekisanja nga teyina mubaka. Okitegedde ekyayinza okumalako kino ekisanja Kawempe nga teyina mubaka kubanga Nambi bwe yali ateekayo okusaba kwe teyateekayo nti bwe bakizuula nti Nalukoola alina obuzibu oba yataataganya okulonda bannangirire. Ekyo teyakissaamu. Ye yawaaba Nalukoola yakola ki? Yataataganya okulonda. Kati waba kyo kye yawaaba kitegeeza leero ko tesobola kugamba nti ekifo kino okusinziira ku bye tuzudde nti Nalukoola yabba obuwanguzi bugende eri Nambi. Ekyo tisi kye yateekayo. Kati ate ebbanga erisigaddeyo Kanso Erias Lwimbazi Nalukoola agamba kanteekeyo omusango abange neekubira enduulu kooti eno byasaze saabikkiriza era saabitegedde. Kati kitegeeza tugenda ate mu kutandika kuwulira obukakafu ono bwaleeta obukakasa nti bye mwasaze si bituufu mbiwakanya. Duli Nambi yabadde awakanya nti mpakanya obuwanguzi bwa Nalukoola yabba. Kakati leero Nalukoola yawakanya nti bye mwasaze bifu nina obukakafu nti nawangula. Kati gye tugenda okategedde gye tugenda wabula kino process eno eyinza okutwala omwezi gumu oba ebiri. Bweba yakutwala omwezi gumu oba ebiri kitegeeza banagenda okumalako process n'okumala okusala omusango ng'ebbanga ly'Electoral Commission okugamba nti Nalukoola dda mu Parliament liweddeko ng'ababaka bazzeeyo kunoonya kalulu ka 2026. Kitegeeza Kawempe tegenda kubeera na mukiise mu Parliament paka mu kalulu ka 2026 alikawangula Kawempe ddemu okukiikirirwa. Kyovala mbadde nga mbuuza Farida Nambi ekigendererwa kye ki? Kubanga ne musango teyateekayo nti bwe kizuulwa nti Nalukoola yataataganya akalulu bannangirire teyakissaamu. Kitegeeza Nambi akola kifiiriza ng'akozesa state n'abo abamuwa amagezi. Kati kino kireeta banna Kawempe okutunula Nambi mwe mumulaba mutya. Kubanga amazima gali nti Nambi alemesezza Kawempe okufuna ebintu bingi nnyo naddala mu kalulu kano. Abaana bamenyeddwa, abaana bakubiddwa, buli omu ayina obuvune kuba agenda mu kalulu ke Kawempe naye omukazi alemezzaamu. Ne Nalukoola agamba tebigenda kuggwa bwe bityo, tebigenda kubeera byangunga bw'olowooza Farida Nambi. Naye bannakawempe bwe bati bwe balowooza. N'ekirala kyenzudde leero bannakawempe bandiba tewali lunaku lwe baali baagaddeko ku Nambi. Era n'ennamba n'obululu Nambi bwe yafuna mbuusabuusa nti ddala yabufuna nga bamulonze. Mbuusabuusa nti ddala
yabufuna bamulonze. Muganda wange Vicky exclusive abaddeyo n'abaako ne exclusive zakola e Kawempe. Njagala katono nnyo tuyite mu mboozi eno then tujja ate nkwongera ebirala. Amawulire weegali omukulembeze asinzidde Soroti, Soroti nasinkana abamu ku bakadde. Anita Amongu be yagamba nti NUP ina okwetonda okusinkana abantu bano kakati azzeemu abasinkani. Anita Amongu agenda kwogera ki? Awonze naawe katusooke tufune exclusive eno owulire obukaawu obusungu obw'abantu b'e Kawempe. Twabakera Firudi tetwagireka lwakwagala abasajja ne bawamba polling station ate mwebamu ate ne mu Lugamba ate simanyi akaluba akakoze eki era bakakyakalanyizza abafe kutuusa mawulire babakuba emiggo ne mudduka emisinde mbwe simanyi ono weni TV n'atukabirya ku geemu sayi bankubye sayeki twabaleka n'amasimu gammwe nammwe mutuweereza obubaka ate ebyamasimu mubikiririzaamu tubaka twayiga tubyeditinga mpolampola muli batiitizi nnyo bannamawulire mubeere mufirire abakubye musigaleemu kuba mu eddoboozi lyaffe ate oli mutuufu naye nammwe be bakuba betuyinza okubuuza kisigalawo feka batukuba emiggo ne tusigalawo nga tulonda mwe bennyini abatulekera ebizibu emirimu gikakalabiza. Assalamu alaikum. Obulamu bweyagala? Tukedde mu Kawempe wammwe nga munyogovu kiki? Nekyaggulo saalidde. Wangi? Saalidde kyaggulo. Lwaki ate? Sina kyakola naye sababu Allah atulongoose eggwanga laffe naye si birungi. Bizibu ki ebyatuuse mu Kawempe? Ntulonda omukulembeze waffe batugamba ate mbu ate ne bamugjayo ffe gwe twerondera nga twagadde babi si kirungi kyatuusa si bulungi. Akalulu kalimu okugulirira? Temwalimu kugulirira. Ani abagulirira? Temwalimu kugulirira wabula ye kyalina okumanya. Yani oli? Aliwo ye yatwala omusango. Mukyala Nambi Farida. Nambi kyalina okumanya. Ate naye yayogera n'agamba bano abakubanga abantu bakola baleeta okuta akalulu. Okitega naye abimanyi ko kyava. Ani yaleeta abakuba abantu? Munnange sijja kumanya naye yeebuuza n'agamba ani yabaleeta. Kubanga bakuba ne bayisa bubi ennyo abantu. Bati ne bakyawa bokitegeera. Niye ndibadde akwagala gamba n'okukyusaamu kitegeera. Naye ng'ekyo yakimanyi. Ashimanyi mukyala Nambi ku lunaku lwe mulonda oba lwe mukuba akalulu kanso wammwe Nalukoola honorable wammwe gwe mwalonda yakuba akalulu olwo yakola campaign soe yakola campaign genda kukyewuunya mpozi luli baleeta mamba kati kuno baleeta ettanka baleeteyo ne kuno nnyonyi ennwanyi naye ate ffe tubalaga tujja kabeerawo ate tukalonda ate tukakuume kaggwe Nalukoola akawangule tuli beeteefuteefu nnyo naye bagamba nkya ffe tulirwedde nnyo naye ebyo byokasazaamu ffe tuli beeteefuteefu kaddamu ate n'ekirala omugenzi oli yafa atusuubizza omugenzi Muzaata ng'atusindisa abasiraamu tugende ku Adiweya akantu ako bandibadde bakajjukira nnyo Kawempe yonna yandibadde ekajjukira omugenzi Nuhu Muzaata yafa atugambye tugende ku Adiweya mukole ki ate abasiraamu tetuzimba tuguleyo seminti wetumala okufuna seminti awo tufune tuyitire ku b'obugaali anti bamututwalira ewaka ab'obugaali naye Kawempe eno walayika bandigifuula emmanduso oba entuliso kuba Kawempe bagyesibyemu nnyo simanyi lwaki. Nze genda kwekalakasa ennaku nga 7 wangi nga sirya sinywa. Ogenda kukola otya? Kwekalakasa ennaku nga 7 nga sirya sinywa. Lwa Nalukoola. Singa bategeka okulonda okulala onaddamu? Tujja kuddamu tulonde. Tujja kumulonda. Yes. Fete tuyanga ku sente ya Nalukoola. Wabula ate abaali eya Nambi weebali booge. Weebali abaali ako lwakuba nosobola mukulaga taliwo naye nga weebali boogera nti ffe sente ya Nambi twagirya. Bazi baweranga ku ofiisi yaabwe wali ku UCTU. We waliwo ofiisi ye. Naye nga ye Nambi tajja fuga Kawempe okufa n'obutanyagwa. Bw'abanga omukulembeze yateekawo n'agamba democracy tuli mu democracy tubeere mu ki? Democracy. Tubeere mu democracy. Bwe tubanga tuli ku 10-point programs kwe tuba tukola ki? Kwe tuba tutambulira.
bw'abanga yateekawo ebyokulonda bwe bibanga tebiriiwo ye kennyini ng'atutwala mukama waffe akeere nkyayimirire agambe si kyayagala kulonda agambe abeekawempe mbawadde ekingiringiri kifaliida ffe tubeerewo abeegundi mbawaddeyo ekino ffe tetuddamu kukola ki kulonda naye ffe twalonda Nalukoola bwe baba basazeewo tuddeyo tulonde twagala babeeremu babiri Nalukoola ne Faliida Mulesi Nalukoola bwe baba basazeewo tuddeyo tulonde twala mukama waffe akeere nkyayimirire agambe si kyayagala kulonda agambe abeekawempe mbawadde ekingiringiri kifaliida ffe tubeerewo abeegundi mbawaddeyo ekino ffe tetuddamu kukola ki kulonda naye ffe twalonda Nalukoola bwe baba basazeewo tuddeyo tulonde twagala babeeremu babiri Nalukoola ne Faliida Mulesi bali abalala mubaggyeko bali abalala baveeko kati kyemufa kyeki tugende mu bato zaabika emipiira ontyo tuddemu tukalonde ziri kiboko batukuba embooko alla oli omu ku bakwatwa embooko batukuba embooko ng'osobola n'obuuka ku muzikiti n'ogwa wansi nga bali abasajja bakuba embooko oba baziyigirawo bannange bakuba embooko ku lunaku lwakalu nze ne pulesa zinkubye ebyo twabikoowakoowa dda bakole kye baagala bo kye baagala kye baba bakola ffe tuli bakoowu bazibu mugenda kuddayo mulonde kubanga balangiridde nti omukoowu alonda gaye ndi mukoowu ate oŋŋambe ngenda okulonda omukoowu talonda ffe twabikoowa pulezidenti ajjafu abeere MP w'ekawempe ffe tetukyayagala mumanya tuli Bekawempe erimu ku bigendererwa Mwami Museveni byali mukola kwe kukyayisa abantu akalulu kyova olaba akalulu k'ekawempe Ssegirinnya bwe yali yawangulya ku mitwalo nga 6 kana aka Nalukoola eyawangudde yabadde mutwalo gumu mu 7 n'omusobyo kitegeeza okuleeta amagye n'abantu kwekyaya era nabadde wano ddi lwe nakoze emboozi ne mbaga tuyinza olaba akalulu ka guno omulundi nga taanaapu yaako ntono ddala kuba amagye gagenda kubeera mangi effujjo ligenda kubeera lingi kigenda kutiisa abandironze ng'abakadde n'abamu abataagala bintu bya tuyiwewo omubiri nga bandyagadde okulonda naye tugende twegobe n'abasirikale kati Mwami Museveni kino akikola na bugenderevu okukyaya bannayuganda naye nambi gyayagala okukiikirira tebamumanyi namumanya amazima tebamumanyi naye ayagala kukiikirira abantu baayo abamu bamuyise na kingiringiri era nali wano nga mbuuza nambi ono NRM mutukoze bubi ensi mugifudde ekintu ekiri awo ekisassalala ekitalina makulu so njagala kwebaza eyatukoledde emboozi eyo nakkirira ku ground n'agituleetera muganda waffe Vic webale nnyo webalire ddala omukyalo oyo mwonoonye ebyobufuzi naye naye omusanga ng'ali mu masigidi agamba mbu ali mu kusinza Katonda omusanga nga yeekaza kugamba nti nzize kusinza Katonda naye muye temulimu yadde Katonda yadde n'akamu so awo Mwami Museveni waasinzidde n'atugamba nti ab'opposition mususse okubba obululu kalimu abba miliyoni 2 era ntandise okubuusabuusa Mwami Museveni yagamba mu bigambo bye nti omuntu bw'oweza emyaka 75 oba okooyo oba tokyasaana kubeera mu kulembeze oba oyina kuwummula n'atugamba nti sayansi obwongo bwo buba butandise okukoowa n'ebintu ebimu nga tokyabitegeera Mwami Museveni yaweza dde emyaka 75 ali myaka 8 ntandise olaba obwongo bwa Mwami Museveni nga bukooye omanyi lwaki yatugamba mu COVID nti omuntu omusiru
yo yasobola okusalawo n'ategeka akalulu mu covid ono aba ayagala kusaanyawo bantu yali ku NBS. Yes, ku NBS eyakola interview eyo yali Kanale Mugume. Mwami Museveni bwaddayo ne bamugaawo kimanyi oyokeza bw'oganda ogenda tegeka kalulu anti kati constitution egamba va mu ntebe debbali vice president oba speaker agira taking over obuyinza okutuuka okulonda okulibeera onaga deka nagambye ntya anti mukama afu akatambi kakano wagambye nti omuntu w'omusiru atategerayo yasobola okutegeka akalulu mu covid ono aba agendereddemu kutta abantu aga ebyo sinze nabyogedde ebyo nabyogedde ne bamugasebo akatambi kakano nedda sinze nabyogedde mubeere serious. Mwami Museveni yagaana era ekyaddako kwali kutegeka kalulu n'alangirira ati akalulu kategekebwe. Njagala okubuuza tatuzaayo ku myaka 75 gye yagamba nti omuntu aba akooye aba takyategeera bulungi. Bino bibye okitegedde biri ku rekodi bibye then novawaawo y'omu 86 akyayina amasanyu g'obuyinza. Ekizibu kya Africa be bakulembeza abeeremeza mu buyinza okitegedde nga yabyogera mu 26 bamugamba waayo wagamba ekizibu kya Africa be bakulembeza abeeremeza mu buyinza nti anga toyina mandate y'abantu ng'abantu si be bakukkiriza birye nabyo okitegedde. Tetunnaba kuweza myaka 2 gwabadde mwaka guwedde yasinzidde mu lukiiko emunyonyo n'agamba nti NUP yamubba obululu akakadde kalamba 1 million vote. Tewanaba na kuyita mwaka gumu n'ekitundu omukulu ase agambye bamubba 2 kitundu muwendo ky'omutofu gwe bamubba. Tubeere benkanya bino ebigambo bibye ate nga twesigama ku kye yatugamba nti omuntu waweza myaka 75 aba takyategeera bulungi okitegedde okutugamba miliyoni emu bwali bakabalako emu duli yatugamba kati akola interest y'akalulu mulimu amagoba kati galinye ye yatugamba nti bamubbakamu akakadde kakati azatugamba bamubba miliyoni emu oba n'ekitundu era aba opposition bano babba obululu. Kino kibazze bakikola emirundi kakati bakikoze ne mukeeka w'empe. Mwami Museveni bibye bigambo bye nga ye kakati oddayo kulimba lw'amayinja wadde naye waya zaasala n'ogamba nti bw'otunuulira abato okaaba. Dwaki okaaba? Onoonya gwe bagenda okoppa n'akubula. Omwana bw'anakoppa omukulembeze ajja kuyiga kulimba na kulya nguzi. Bw'akoppa eza bayimbi ajja kunama bukunami. Kwegamba mu Uganda tuli awo mu nsi eri disorganized. Tuba Mwami Museveni. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. Temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting.
tewajja kubaawo kuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okubba, they would say they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obululu aba opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Nti tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimirize okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki aba-opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So, although there was some politics, but I think a lot was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. Okay, ye mwami Museveni mwamubba obululu naye bwatamanyi. Yayogera kakadde kamu kakati agamba bubiri. Opposition Uganda eri wakati mu kutiisibwa ne wakati mu kutiisibwa mwami Museveni nga bwe yeetonda. Nina emboozi gye njagala obbawa. Emboozi eno ya Alhaji Nadduli. Haji Nadduli bambi amaanyi gamukendedde Haji Nadduli. Bw'oba olaba ndowooza alina ebirwadde ebimubala embiriizi kabukulu asomba. Naye ye muwabuzi wa mwami Museveni mu Buganda. Nadduli tujjukira nnyo Nadduli ku mutabani we ensigo etagenda kuzzaawo Jakana Nadduli. Omu ku bavubuka abagezi oba abaali abagezi ebitagambika. Nadduli yattibwa wakati mu kukyunyizibwa ab'ebyokwerinda. Ate tujjukira si ye mwana asoose owa Haji Nadduli okubeera nga afiira mu mbeera eno eya mwami Museveni ng'akutta obuyinza. Abaana ba Nadduli abawerako nga 2-3 baali baafa emabega. Then ate kati najja noono omwana n'amuva oba n'atuva ku maaso Jakana Nadduli. Kale nno Nadduli alina obulumi bwe nga ye omuntu. Babuuzizza Nadduli ku bigenda maaso ne mwami Museveni okwetonda kwe kitegeeza ki? Nadduli yoyo Jakana Nadduli Mukama muwummuze mirembe amusaasire ebyamusobako. Soke tufune emboozi ya Nadduli. Mu kiseera kino ng'eggwanga lijjuddemu ebikola eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu naddala ekiwamba abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'okubatulugunya, ekibbattaka ekikudde ejjembe, obutali bwenkanya mu nsonga ezitali zimu n'ebirala bingi byandibanga bye byatanudde omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ne mukyala we Janet okwegolola bwantu ogw'okuba obwemuli bufa nnyingo ku lunaku lwa Sunday Kolono mu kusaba okwategekeddwa omuwala bwabwe Patience Lwabwogo ne basalawo okwetondera Buganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'ebyo bye basobezza mu myaka 4 gye bamaze mu buyinza. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. Kati omuwabuzi we ku nsonga za Buganda
era yaliko minisita atalina kifo kya nkalakkalira Abdul Nadduli amusabye okwekuuma ensobi ze yeetondedde aleme okuziddamu. Ye nga mukama waffe omukkiriza kubanga yabadde na mu kusaba Bayibuli etugambye nti mugwenga muyimukenga naye ayimiridde obulungi weekuuma oleme okugwa. Nadduli gwe tubadde naye mu mboozi ey'akafubo agamba nti obukulembeze bwa mukama we bwabadde butandise okufaananako ng'obwabo abamutwala mu nsiko okulwanyisa olw'ebikyamu ebikolebwa gavumenti ye. Nali mmanyi tugenda kubeera mu Amerika ey'omu Afirika. Mugezi alina obwoko ategeera alina bingi naye bwe ntunuulira ebikolebwa poliisi olwaleero nga byagala nakuyita ku bikolebwa byatukolebwa obote tujjuza nti abaana bafe abaafa ebyaffe byakonebwa nti ebiringa ebyo bye byasukula emmeme z'abantu ne batanula okumukyawa n'okumumma akalulu naddala mu Buganda. Tuli wano mu kunoonya kalulu naye ekyo kifuuse omuziziko gye tuli bw'omugamba ti akalulu nti nkwongera akalulu ate n'abaana bange ababiri abasigadde nabo mubatwale mutemeko emikono batulugunye mubakuulemu enjala. N'olwekyo n'asanyukidde ekya Pulezidenti Museveni okukkiriza ensobi ze n'obuteerabira buyinza bwe gye bwava ne yeekuba mu kifuba ne yeetondera Buganda. Naye mu byonna mwekyo ate neebaza nti bw'abanga ategedde emyaka 4 gye yajja obuyinza nga takozeeyo bulungi awo abagenda okumunoonyeza akalulu abagulidde ekkubo. Wabula Nadduli ajuliza Bibiliya eyogera ku kukkiriza okutalina bikolwa ntukufu ng'agamba nti n'okwetonda kwa Pulezidenti Museveni kulina okugirako ebikolwa ng'ayimbula abaana b'abantu bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Okukakasa nti yeenenyezza ebyo byonna byakola mu bukyamu mwe muli abaana baffe abasibiddwa bali emyaka emeka tebategerekeka wano baatudde simanyi hedi mutwe bamwedde enviiri bamwedde ebirevu yalajalidde mu maaso ga kooti nti wakiri bantemeko emikono naye nfa obulumi. Abantu abalinga abo ebyo nga tetunalaba ani atulumunya ekyo kyekigendera kwetonda kuno abate. Nadduli asaba bayimbulwa abataleka kwakkulizo konna olwo abantu bakkirize mu mitima nti Museveni ensobi ze azitegedde. Tateekawo na screente agamba nti bonna abaakwatibwa ebyobufuzi bateereddwa tulyoke tumanye nti kaakati n'okutanula leero byonna mbizizza bujja tufaanane bwe twali mu 86 naye fe okutugamba gati weetonze ng'abaana b'abantu babuulire okuggalawo chaputa agiggalewo nakuta abantu abo. Nadduli talemera kwogera ku mateeka aganyigiriza bannansi gagamba nti nago gasaanye okukyusibwa bannayuganda beyagalire mu ggwanga lyabwe awatali kunyigirizibwa kwonna. N'amateeka gakyuke ate aleke kuwa poliisi buyinza bwa byabufuzi nga yeefuga. Habert Kamoga ye muwabuzi wa Mwami Museveni wano mu kitundu ekya Buganda Alhaji Nadduli ng'ayogera ku kwetonda kwa Mwami Museveni. Mbadde ntunuulira ku bannaffe wano Bruce Kavuma agamba nti Nadduli sirika si mmwe mwamuleeta tunuulira Haji wafaanana ono ye Hassani n'abalala. So Haji Nadduli tumunenyeza bwerere. Waliwo statement Haji Nadduli gy'akoze agambe bwe tutunuulira bye twalwanirira n'otunuulira ebiriwo kati ojjukiramu akutte ne ku mutwe ojjukiramu abaana baafa nga bafiira bwerere. Kituufu kubanga bye mwalwanirira okujjawo leero abaliwo be mwaleeta babikoze ne bayisa ne ku ebyo bye mwalwana biveewo. Era tubasaasira nnyo bakadde baffe abakyali abalamu
nga mwegatta ku gavumenti eno ku mwami Museveni mu NRA nga mulwana musuubira muleeta omununuzi mutusaasira naye naffe tubasaasira kubanga obulumi bwe mulina bye mwalowooza. In fact kiddayo kayimba ka Bobi Wine buli woyitira abantu bayongobedde nga bye musuubira byawukana ku bye mulaba. Okitegedde kati osaasira nnyo bannadduli bano obulumi bwe balina bw'atunula ebbali nga yandibaddewo n'abavubuka be n'abaana be leero nga bali mu ttaka. Obulumi bungi omutunuulirawo n'omulaba abulina naye nga bwe nabagamba nti ebiseera ebisinga gavumenti ekola bweti ekuteeka mu katu Katonda n'akuleetera ate ekizibu n'ofuna endwadde zo. Endwadde zino nga toyina kasente wabula obeetaaga kuba bo balina ssente kati n'obeerawo ng'olyawo bwoti obeeguya bw'ogamba obeekyangireko oyogera amazima ogasuule wali bajja gaana okwokya akasente akakujja kuba aginadduli mulwadde omulaba obiraba bajjajja Ichuli babanga baagala okwogera amazima ng'obalaba naye nga tamale mirundi yajjanga n'ayagala amazima agabakkube neyeekyanga gavumenti eno yantama derererere n'amala ne bamukubira akisene ne baga gwe weerabidde nti nno olina eddagala ly'oliko bwe liggwawo onookola otya. Musajja wattu agenda okudda enkya nga mugamba omusajja leero ayogera ebirimu amagezi enkya n'ayogera ebyekisiru ye kubanga balina money balina power they have authority obuyinza so obitunuulira byonna naye njagala okuteeka wano ebigambo byange nti mwami Museveni teyeetonze era okwetonda kwa mwami Museveni akole nga aginadduli bwagambye kwata buli mwana yenna gwe wasiba ku byobufuzi omuto agende ebweru. Bano ba Edimuto tebalina kye baakola tebalina na musango bakwata obate naye munsonyiwe bino mutusonyiwe nga famire nene kirala njagala kwebuuza ani eyawandiikidde mwami Museveni script eno gye yabadde asoma kubanga bwe kubanga okwetonda nako weetaaga kusoma ku lupapula okwetonda tekitegeeza nti kwoyo eddakiika eyo kiguddeko okwetonda kikolwa ky'omala okwenenya n'ogamba butuufu abantu bano mbakoze ensobi mbakosezza tekijja ku olwo oba muntegeera kye njogera. Okwetonda tekijja ku olwo okwetonda kikolwa ekiva mu kumala gwe okulaba ensobi zo ne weenenya bwe weenenya nga gwe ewakaawo n'ogamba n'endowooza bye mbadde nkola si birungi n'otegeka n'ogamba kanjiye bannanga abantu bano ngenda bafeesinga ntya ku bye nabakola otwala akadde ng'otegeka engeri y'okufeesingamu abantu obeetondere obagamba naye nabasobya naye nsaba kunsonyiwa nange mbirabye duli nyinza okuba nga kale nali sitegeera kyenkola naye ntegedde ensobi zange munsonyiwe kati gwe noŋŋamba nti nno watudde wakaawo ddala ne weekuba mu kifuba ng'owulira ensobi ze wakola naye ate ensobi z'otutwe ebbanga ng'oziwulira nti wazikola ne weetegekerera olunaku lulamba olwo ojje weetondere bannayuganda n'ojja n'olupapula ozisome yaani yabagambye basome mulundi gumu lwaki omusi ye yasomye just nze mbuuza bubuuza kale mbuuzaamu nga fala lwaki omu teyasoose kale n'asoma ebibye n'omulala najja n'asoma ebibye kati ani gwe tuba tusonyiwa tusonyiwe taata w'eggwanga oba maama w'eggwanga tusonyiwaani
ono ayogera n'ono ayogera singa ono yabadde ayogera mu luzungu ono nga yanukula mu luga mwenna muli mu luzo kati mwakoze eki abali eyo mwe mwategedde bye basomye nedda tuwe katambi ako in fact awo wokka bo we basomera bokka batubuulire nani abawadde amagezi atekujja beetonde nga ne bye beetonda babiwandiise ku layini ezitawera 6 naye nja kunyiigira nnyo eyabagambye mwenna musome kubanga maama yasigadde asoma taata alina we yatuuse ne bitabuka maama n'agattawo okitegedde mugattawo ono n'apiikinga kati ne tubeera confused tuwuliraani tulekaani kwetonda tetwakututte ebyaddala kubanga nammwe mwakoze kasobeza ebino bikyali namulanda nga mabeere gambwa tugende of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of the top leaders of the movement. Kati kumwani abitegedde bye bakoze ani abikoze gwanga muzeeyi yabadde asoma nga mama bwamubakinga kakati ne bwaba mama yabadde abakinga bwe tubeera mu nnyimba mu kuyimba amaloboozi g'aba backup singa oba artist gateekeddwa okubalansinga n'eddoboozi lya main actor oba singa nti tetugamba nti kyoyimbye bw'okimala nange nkiddemu tuyimbira kumu just obuwoomi bw'amaloboozi bwe bulina okutusensera abawuliriza kakati mmwe kye mwakoze kye tutategeera backup speaker okwetonda kituufu okwetonda kwetaaga kasinkolonizer tusinkolonizinge amaloboozi ago gabalansinge right? Dai.